abatuloba balungi mwenna abadde Mix Media muje baliko gye mutuusaako engalo. Amanya n'eddoboozi Uncle Seeki, President w'e Masaka City. Bambi subscribinga, likinga, commentinga, sharinga, followinga the Mix Media. Olunaku lwaleero lwa Sunday basobodde ogendako ku kyaki mukulikireeyo ddala abali mu nteekateeka ezigenda mwebale nnyo mwebalire ddala. Naye nga abaana bawummuze tubaagala nnyo mukulikeeyo ku ssomero muyambeko ku bazadde ku mirimu n'okola ku bintu ebimu. Ogendako naye ku bizinensi olabe ensi bw'etambula, olabe emirimu bwe gitambula, olabe emirimu bwe bagikola kuba munnaaye tomanya leero waali enkya taliiwo. Omanye ka school fees wajje kava wagamba nti tolina tonyiiga nnyo. Togamba mami wantama, daddy wantama, oba omuzadde yenna wantama. So munnange byebyo. Nga bwe sitaggwayo leero ndi n'omukulu amanyiddwa nga DJ 20 kafulu mu kkuba ebinyaanyanyaanya kuba ebicumbaali wali wonna. Musajja DJ mulamba ate nga akola ne ku TV namba emanyiddwa nga KBS. Ngenda basa abaaye kennyini nnyini asooke abeebuulizeeko ababuulire biki ebitambula biki ebigenda mu maaso. Omukulu nkwaniriza nnyo lunaku olwaleero. Ogamba otya? Ndi bulungi President. Ogamba otya? Sigamba. Nsanyusa nnyo n'okukalekako amanya bampita DJ 20 Select okuva ku KBS TV program ebicumbaali. Tubeeraho nga tuseesa buli lwa Sunday kugambye essaawa 5:30. Tukadde endongo yaffe eri yennyini eri bayita Kasenda Bazaana. Yes sebo. Olwo okola ne baani? This program eno tugikola n'abasajja b'omutawaana okunyuza ekikaana. Akaze yako tere mama na Lukwagowe. Tubeerako ne DJ Keno. DJ Munange. Tubeerako ne Sirwatuka kuliko n'ebikyala awo ebiwala ebinyonnyoto ebitiribiita. So bannange y'omukulu gwe nnyina olunaku olwaleero. Amanya gamatuufu gwani? Amanya amatuufu oli yali yeebuuza nti DJ 20 yaani yeddira ki? Amanya amatuufu agewako kuva ddala eri e Butambala Ekifampa awo mu Kikambwe. Amanya bampita Lukwago David omusajja wa Nankima. Omusajja wa Nankima bakuzala ludda ndiwe Butambala awo no gasigamba wala nnyo. Adakati kaduge President w'e Masaka. Eribendebende gwatutwala awo. Mwe mulime entangawuzi n'akakoola. Akakoola ako. Naye nga era kye kimu kubanga ebintu byetujjamu ku ssente twaliza awamu. Entangawuzi n'akukamira. Era n'okusoma gye wasomera butereevu nnyo. Olwo kirasi kinaki? Twasoma nnyo kugenda wala Mukama Katonda agira atupisseeko akasubi. Naye nga nasoma ne tukeddera mu S3. Era nasomera awo mu Kikambwe. Nasomerako ne Gombe eyo wa maama. Mpola. Mami gyali ne daddy? Mami gyali okujjako daddy yatugendako awo. Mabegako awo bayida. Mabegako awo. Ekibi nnyo. Enkeera wa Idi. Twava amasanyu ga Idi awo tumaze okulya ebitafutafu. Bakama baffe Abayisiraamu tubaliira ku muceeri ogenda okeera ku makya enkeera nga bikyuseemu. Bikyuseemu kaawo. Kati oyingira otya Kampala eno? Kampala namuyingira ngeri mutufu gavumenti yalabadde basitayiro. Kampala namuyingira mu ssaawa gwalinga ndowooza 8 gwa kiro. 8 nga nnumbye bwe muyingiramu nga weebuzoga nti omuntu avudde e Masaka n'ajjira ku motoka y'amatooke. Nze nalina kukaleba kyali bange najja nga vuga booda okuva mu kyalo eyo. Navuga booda nenjija naye nga nendetya kasitoono. Abakyali wange ne bankwatako awo nenyingira Kampala. Era bwentyo nengulamu ne stage mu Kampala muno nateeta awo abaana b'Inated ku 5. Ate muri stage muri bulungi natuukira awo nekakalabya emirimu. Ate bwe kutyo nkwagala endongo bwentyo ate nayo nenfuna entandika okwagala okugisensera. Yadde neeri tugikuba naye nga tukuba eri eyaffe eri ey'ekikaali ey'okusiikuula zavugiddewa nti President w'e Masaka nti muganda we agenda kufumbirwa.
Ndweteka ku pishinga batano. Ne tugende Masaka mu Lukaya tugenda kulaba n'obukazi. Abakyala awo obulamu bwange tebaliimu. Nenge ya kyekyo. Katolo olo neri walinga otakulamu oba jasi walinga okubala bubazi. Mwekuta abavubuka nga bameka abavubuka. Abamba ngumi nekaba kutte mukyala wamwe. Gwe embeera yali nzibu nnyo okusinga ddala obuzibu bwe bwasinga okuva mu kikaali eyo. Muge otuuka eri ate mulina muzisasula. Oluusi mwesonza amafuta. Omwesonda amafuta. Olina okujja kumusagaza mu 5,000. 5,000 nato olina okulya komando. Tonza jibalanga olina otekayo enkoko disk esana maka gundi. Ya kamere. Nosoka nofuna komando nga ka 10 baka 2 baka 5,000. Tibukafuna nga ati ekijja kijje. Kati ogenda okugira kuti n'ogendo okiba bitokuba ekikaali. Ukite okuyita bali ogenda okuzanga yekiyaye nga kyalina kiriyo n'omugozo kakikuba akati kati obuzibu twasanga kusomooza oku nga kasente tuvudde wala ate nno naali ku mulyango tojja munyona nti simanyi mbu wavudde wala nga naye muka gwe nga mukambwe nga akaagala kale kusomooza oku nako kuzibu ddala ku muntu ayagala endongo kati oluusi namukubalira ebbali mu bitooke ne mulinde essaawa olubata omulyango sawa nga 6 essaawa 7 awo kati awo nomufuna kalembeekereza olwo mugenzeeko eye muyingira ate omwine okutunga n'enfuufu nayo yatabuse dda kale n'ebintu bibeera bizibu ddala bibeera bizibu ddala kakati oyingirira otya ddala wano obwa DJ obutuufu obwa DJ bwenyingira site tukubye nowe yaffe eri ekikaali mufunze mu kyalo twaginyikiza twagenda Masaka nga twagenda ke Masaka ntuvayo sawa ku macha sawa nga 3 naye okuva Butambala ogende Masaka lwa katemerero ove Butambala n'ogende Kayawe n'okalukaya n'ovuge bendo mpaka Masaka kati twakubayo twakuba tunyikiza ekikaali nenjije Kampala era we natandikira olwo Kampala otandikira luddawa omuziki ogukalakata kati nno la Kampala wonna era nga nkyakuba ekikaali kuba nti ate nga awo ekyuseemu Kampala erimu olukoperate VIP tebagala nnyo eyasandabula yaffe ebikyumbaali eri munnange nga tukolaki nga mbeera awo mpoya omuziki nkyagwagala naye ngera Kampala sinamutegeera bulungi kati olwo basuna beni nabo olw'omukisa tufunye omukisa bavuddeyo Masaka bazze Kampala ngamba kati amazima ga nnyabo kalukoye buto olwo ndaba posta ku Facebook social media ngamba nti bambi kula bwendi Facebook nguze nakasimu kasmart ntandise ngenda ku voice note ngakula emitwalo nyingidde Kampala nfunye ka smart ngakula emitwalo kali kakadde emitwalo gyali 8 kali ka Nokia tukolaki njijjayo posta yange ku Facebook bwe njijjayo ndaba date nti kuli MC Maswanku olwo nno nga mbagala okufa obufi MC Maswanku suna beni n'abalala bali jindi namati bali jindi nga posta nga ngisaving nga wade bulungi akasente kange nga manya nti nyina amafuta nyine omutwalo ogunambeeza bigo bitalaze deino okolaki n'okuyingira kati nga manya nti bali luddawa disco nyala sembo kuba yali eyewala era nasooka n'okulinnya ku stage yali Busiika ayitibwa Namawojja Busiika oba omanyiyo Busiika mpulirayo omanyi kati bw'obedde Busiika mu town oji bayite Namawojja nalaba post nali manyi oba kumpi navuga akantu nenvuga Gayaza Road sawa zirimu 3 awo 4 ndi bwomu kati olwo nkubye disco ne Maswanku oyo wabukedde atandise okukolaki
okunamba ayana kino bane kyana kino kati ntuuka eyo kuba posta aliko liutojjo Maswanku mazira tona sona ben custom Maswanku yandaba bwanti nenvaye nokubaka gulawundi wabeera abawagezi nengenda ku stage olonno kanyama yakala okungamba nti agwedde eri Maswanku amugamba omuleke okuva kolo ntanekero ofuna amanya akatula ku stage siku performing olokolo wali ogenze kubala wali ogenze kubala kujikuba olonga sana kulowooza wa DJ kati nenga kati disikeno njikubi kati ngenda kuzaagoji ngamba obuyimbi nenda kulaba obuyimbi nga obuyimbi nga tabuzanya ngamba nducho nengana yishi obwa DJ uno nalibanga nange namu ekitone nange ngam kakati watagane Maswanku awo basonga Maswanku kati waliwo chanwa Maswanku bamwita semo ningali kisali natayitawo kati mufata olwandaga bulungi Maswanku anga amachine ekiyayi nakirabye ko nebusiika olwo nyongero okukola ki okwatagana okunyikiza kunyikizawo tukwatagana mpola kati ninga kati abasi olwo nkwatagana lumu ne Eminateti imma munu TV mutegeera ife general commander olwo tugenze ne mawulire mawulire twakola mu mwaka mulamba olwo mawulire mwakolera side ki TV ki radio ki mawulire nalimpa nice nalimpa nice waliwo producer olongoji wachi entertainment sports era nga tugayiribwa ludda wase na ludda wa tebakutawanyanga mu nyingira kadala olugendo lwa mawulire naye ate nenkunyira twabuna soko ndozinkwata kubanga olugendo lwa mawulire nyinza okugamba oba kiringa omuntu okuvaana okutambuza ebigenda vaano va busega ku round about ogene Masaka ku bikere olobera mpya kati naawo nna olonga nkyali mbya mawulire ngera wonna nfumba kiddako wawonnanga noonya ekiddako amawulire tuganyenzemu ne Emma tugayiribye tuyiribye ne TV awo kwenteeka jjukira yali ayina kati nga mufunze nga mbakinga nnyo emabega Emma ono gwate gwokola ku TV ki ndi nkwatira oli kamera jukira mu kati buga nti nkwatira no kamera naye ku budget tugenda kola ki tugenda kubaako tugenda ku oli alina okujjamu kati nti onakola ku Ndejje TV yawa ne mengo nti Ndejje TV ngawandika naye ngera wono munsasula kati lero waliwo omuyaya itanga ne sente za bamuyitaano tamujjukira olwo sitamanyi zimu tuwalugo sitamanyi nekankuleka olwo ku Ndejje ku Nice olania kuzigirirayo ku Nice kati waliwo omusajja amuyita Tamale uyo Salama mukulu w'amasimu kati otwege yage yamu ne Emma amba naye ofuna ki bazawe Emma twagiriba nnyo ne Emma gulabo era gy'oli yonna oli kansubye nti oli bulungi nkwagala nnyo kati twege yage yamu ne Emma olwo Tamale agamba omwana tugende ku Nice ate okuba tukola ki mwitaga program ya entertainment tugenda tulaba Sula mwita producer Sula nga balipotingayo naye nga betagayo okukone kuki ku malala ntaniko muwasula tambula butyo mpola kujja ku nemmanyika nemmanyika tewali mu media mpozinga oli abadde story kije mwali mukoze nemugenda ogikola nemufuukayo abasajja ne bafuukira akayinja mu ngato ab'oku mulyango ab'oku mulyango singa obuziwe buba biba bivulu ennyingira ennyingira kiba kiralamu
bamuyina okkeera wale omutakeera okwennyonnyola kwe kubeera ku mulyango awo naddala fesi weba ekyali mpya oyinza obutayingira bingira ebimu ebimu saayingiranga kivulo ki kyotayingira ng'okyakijjukira ebivulo biringa 3 nga 4 iwe ekyerugoga awo fiiki ogula vite ng'oggyeko bino ebibadde bijja nga bibino ebyemabiga wali ng'ekibeera ku mulyango oba olina kkeera nnyo naye wano essaawa emu baba bazibu nnyo olina kutuuka essaawa 12 n'okuba ng'oyimbye naye wano wabira olubabu so bwekyo Katoolo wano mu kubajjamu olwo ani yabafuukiranga ezzike okubajjamu obuzibu bwe buli byamawulire president kuba kati buli president kuba kati olwo tugenda mu kyamawulire gwe abatufuga gwe batutwala bagamba nti ani nanyini story nti eyabayise nga bw'oyinza okugamba nti nga bwola nti Edios Media nti Eddie omumanyi oyo nno yakulira ebya finance Eddie nafuna omukisa nti tweddira gumu yayeddira nkima nti Eddie ate yewa wanjawulo omu kubanga alimu agamba nti naye omuntu ono tujja kwesanga emakindi omanya kasibanye makindi awo wansi awo pakalasiti musajja wakacupa tekamuvaako analeka disposal wano president bane kutumiddeko nnyo Edios Media kati alimu akagamba nti naye omuntu ono tutambudde naye bwe tunesanga emakindi kale obanga badde wakafuna bagenda kwokyawo kyesatu ba kyebiri anti ogumu ekitundu by the way Eddie omutegedde ate sera akuwamaga nange sifunyeemu naye kale ate sitemwabadde nti ofuna ebiri ekibula kikyo naye basajja omusajja twayirirwako story yali kojjawo malugundi ono wenasana mumanyi gundi sheke woman omulumbi w'edduwa twayiriba ne story olunaku lulamba ne tuuta oludda tugenze ku story sijja mwogera naye twayiriba story olunaku lulamba ne bazimuwa enjala ng'etuluma nga n'emisu wagikoze giti nga gyereze jjukira mwoyo gundi oseka mumalu ali eyo wansi nasa neyo wansi gyakolera ki emirimu gye olwamuwa ssente bw'ati n'ayitamu maama omwana yalinga omukubeko ejjinja namunoonya ng'alabika agawa BBS awo akyaliwo era bw'amaanyi yaani wali awo sijja mumulombagana kuba olwesi wakati ebintu byansi omusajja n'agitamu anko ema naga nti obalabye sawa ziri mu 10 olw'eggulu enjala nga tuliko nga anko tugende omwana oyo mulabe ng'ayiseemu ng'agenze kale n'okusomoza kw'amaanyi nnyo nti ate abaana abapya nti bw'otunyaba otyo omwana omupya kati ffe nakola emabega awo twalingako n'egundi ono yagenda ebweru yali awa Spark Case nga story singa yazikwata then waliwo noono Helen Mentor nga awo wonna kale nga ngawo na mu field balaga nti bakajja nenga sebbanga then waliwo bakaliba then waliwo ne Makona etegeza Makona zinesooka mulaba yali eno TV taji yali taji nzije nasooka mulaba kati tagi yaliko ambassador nga yasinga ojjiwa ambassador Tagi TV kati ate nze nanyenyetiramu ennyo nga Makona
nakwa ne Helen ku BTM program bali baja access era Helen mami nkutumiddeko nnyo mwebale nnyo ku kati olwo mawulira go gayingiddemu kati oyingira otya ku KBS kati KBS ate yo njifunye in fact ekirabe kitwakakifuna twamukamba nda amaanyi atwongeddeko akasubi nakagifuna nakagifuna nantegeso nakavulu wenjifunidde olwani agikulukira KBS ntegeka ekivulu kyange wentegeka ekivulu kyalina teetaawo waitawo ku 49 wamanyiwo wentegeka ekivulu kyange kati waliwo era akazeeyi awo kamuzeeyikaana ako kajja kankolerako mumanyi ebyendo obeeramu wano love waliwo eyamundukirako nanga nti nze sigenda kujja kukwata muzindalo nga bukyali omusifulanga lankajo weyo kwali emusine wa mutawana gwo wakwata muzindalo bwati baba asesa biralamu ajuwerera aine gumira kati eri president wabali mabegeri nga aina chana kya kutawo mwana werera muzindalo kati agamba nti kana waliwo akazibu kaita kana nti kakola ku KBS agenda kujja kakolereka awo nange bwenkola ki nange bwenzija gumbe agenda kujagala sindi ali masakola inayo show ataddewo kajja ne tukola nkajja mjake nama ngoma yintu yo kufata baze mbafata ba president nyina muko ku kifo yo kufata ganti nguni mpako namba yo wano message on WhatsApp yangu nkwane mikwano nange ngangolaje ngankolera ko bulungi kati nga mugamba ntukoze tutya ebiyinza sula mama munywanye lekanya tuli bawamu sejja ngatanzija ko sente ngata akola bulungi nnyo program ngate nga ino kwa ndi abantu omutegeera bulungi njake ntukwatagana tulalewo gwa kusatu ngamba naye nyona ka program KBS okwo ngamugambo gambi eki nti nyina ka program KBS ne mugawo li serious TV yenyini ngamba na nchipani nalinga nge yatandise okukolako ngangolachi nasuna nokuba kasebase ngamukubira ngamba nti ja program nti yafe ya kubala jangu yasoka twajukubira wa nansana jangu nansana ko nokola sakola nga nsamba gali yange netunulayo nga tutanko kola mugo mwendaawo ngomwena tumbe ngwe kunne mwa ogwedde tukola nga tukola kuba simisinga nga mu program ebera ulasanga mugendo kuna KBS olwo mukola biki bo bakola muki ate kati program eyo bagite bichumbali kuliko DJ unita DJ Keno aine ngombe ganti akubuzeewo kati akaze yako akwata muzindala nanga MC tengeno asanyu singa omuntu wona bakatumwa ajja nakuba kazibu nnyo bujira ku program board eri muti inza n'okufa todda mu kukyusa akalimi kafa bufi kati nange nengenda akato muziki nengenda mbakala katendongo nga goli wali ku kyuma nze ndieno bali olo kati njije endongo yafe ye ekikali ya mazina wotuuka bakuwaamo okubamu bampa naira kyotalamu ku wiki kati twasoka ntulana akazi yako mwene ndongo yafe eri Masaka eri ekikali usibe ebisansa nyanya omuti nyenya omuti wabwe tuwetambula tuteka bukubo tukala kati ndongo yafe abantu bakungana ekubo niliziba we program bagitegerera ddala tukola ki nanga kale tujja kukola tujja kuddamu ne wiki ejja nti naye beerako ne muga oli serious ndi kusande KBS kutugwa tuli nanga asya akunyumiza gwakoowa nembeera ngeno kulaba weeraba gwe mwejide nakwana mutana nga ile ntu serious we biti yenze nenga okali nengenda nenemezamu
Nejebuli katereka tebudde buno. Mu station munda. Yingira buyingize munda. Tewasanga mu bikono. Ebikono nga Mikono sabisanga mu programu yaffe. Ngawo manyite ekintu kibamu abavubuka. Ndicho nanga kirimu emyaka omwenkana. Kiringa munasanga omwogezi wa Manchester. Ate Liverpool ento balinaako nnyo buzibu. Ekintu kiti Arsenal. Ko obusajja obwogera nnyo. Bwogera. Obusajja obwine ekigambo. Ekigambo kingi naye. Lusanga nsonga kinga muri mu myaka gyegimu. Muine ngeje mukwatagana. Okwewala nakuba kutini. Kuba kutini. Haina ddala abavubuka nti oli agenda okulanga nawe olinacho onoonya kikugattako. Ate nga noonya kimugattako. Munane mukwatagana tuti. Namusane tuka ku nnyonge. Sasa nga munnyo buzibu. Sanga munnyo buzibu. Kati olwo baali bakuwayo kasente oba bali tebakuwa? Akasente ensonga za kibayita empewo. Munnange nze nno ndi musajja we kati mba nzudde ekintu nti kati target eri awo. Nga sisoka zikulembeza. Sisoka kulembeza sente. Weewaawo nti kati kiga kirongokamu. Bayina bategeera nti ono muki. Kuba kiki ebya TV kiteekwa okuba nti omuntu alayika ku TV okumala omwezi. Eri omulabi yaba amaze confirminga over nti oyo muki. Oyo kwakola. Kale kyadenka bwe kityo kwa ku mafuta. Mpola. Ekintu kale ekintu kiri mulala sana. Kuwayo kokka. Olw'ensonga kasoobanga kyokola. Okimanyi ng'okyagala. Ebisigadde bijja byokola byokka. By the way no ku kintu ekyo olaba mu media. Omuntu asobola okubeera ku TV oba radio oba ku media yonna. Naye n'amala omwaka nga mulamba nga tafuna. Sinakuka. Naye nga mumulaba n'emyaka n'esatu. Omusajja asobola okuba obujuzi na kati maswangu. Yaŋŋamba. Emyaka egi esatu ng'ali awo akola. Emyaka esatu nga emirimu gikakkalabya ate nga tuukira mu budde. By the way nene waffe era ku YouTube kyekimu. Osobola okumala ebbanga nga tolina nakaakati bubeero nekola ki? Tofunirako ddala. Nawe waliwo kibayita nti omuzungu kyeta interest. Okwagala. Asooka ekitu ng'oyagala. Ebintu byonna byokola byokka. Olyanza n'okulaba ng'onyiriddemukko. Nanga banne mwafuna banne mwakikuba. Banne mwakikuba ne tubala. Banne simanyi kumanya kati tulaba n'akanyiriro koyina. Naye nga just ngo obulamu nga noga nti kampumulireko wano. Kiringo bano bakyala ndowooza bali. N'atamu nga kampumulireko wa president. Nga bamuyiribiza ekimala. Kentuuse wano. Ongambe tolina mukazi. Sirina mukazi muna era wonsangidde wano. Ng'era olinga mulindwa. Nti oli serious. Kale okujjako ne mutambula omwezi mulamba. Ne mugenda mu mwaka. Ossa n'emyaka. Kaakati olwo wali okubiddeko ku stage emu nga kuliko Suna Beni ne Bazira Tone. Okukuba disco. Tekinabeerawo. Tekinabeerawo naye osanga Mukama Katonda ali kiteekateeka kubanze. Abo bakusajja bakama baffe tubawagidde ebbanga ddene ne kubanga nkyali mu P5 nga twebba n'ewaka oya tugikuba endongo tubagadde nnyo kuvanga bakyakola ndowooza agaffe bebegere ku radio agaffe bereetombodde oli omwana kale nga tubawuliza ddala kale okina kibaddewo tujja kyaniriza mu maaso. Birungi ki by'ofunyemu mu disco eyo okola ku KBS ku TV yonna? Okuba endongo sinaba kumala mu bbanga ddene eryawo ddene nnyo naye olabira ddala ng'otambula kola ekintu kyagala ng'otambula waawe birundi kuba kati obudde munoga nti oyagala kukuba mukolo oyagala kukola kutya kitegeeza nti mbeerawo enteekateeka tosojjaniriza ogamba nti ngenda kuteeka kivvulu nsobola okuba mba nyinaku kati wenkola ki wentandikira
Birungi tebina kuba bingi nnyo ebibala naye ng'osanga mu maaso ebyo bigenda kuba nga biyitirivu kosa tweyagale ne president wange tusosowaze mazima kati kusomooza ki kw'osanze okusinza okukunyigirizaamu wakati mu kkuba endongo wakati mu kkuba endongo abayimbi bano kale nga nange bwe nkyali omuto abayimbi abato agenda kwata microphone bw'ati naye okuba kumugamba nti soko inde kugenda kujjako ennyimba ayina nga gy'ateekako kapeesi bw'oba toli mugumu kayinza okukuggyako naawe ayi nemukulabira oba kiva badijja basinga tebagala kukubira bayimbi omuyimbi amutayako ka pressure oluusi nemugamba nti soko okwatiremu katono ensonga nzikolaki nzirina ne flash gimpe wano njugani nega byatenga inawo zoleya buzoezi mwana budejja mwana muzoleya mwana katira katono osinagambe egaali yawo jazena yawo dabanno katinga kano mwana buno budijje mwana bwekyanga kyanga oweddeyo kikangambi mujira nkwatamu biki byo ngamba kati ekyo kigwawo muso ogenda ku stage mugati nti buli muyimbi agenda kuba ennyimba meka biri oluusi namanyika muno olwokusoma engalo hafu olw'omukwano bw'aduuka eri pulo soko gijjeeyo n'ogijjayo kati ate mwana njagala nkugambe nga kyenkugamba kyokola mugaba nange nogenda nalinnya nogana kale nga linnya y'amagye n'okigumira pulo kyebugana kyoba okola kati era olwo nepata gye twabaddeko eggulo naye obuseera ebisinga si bonna abayimbi omuyimbi lwatu mukwatidde mu luyimba ng'ayimba yatuusa nakitegeera nti akaliro kooliko eneki kangi naye mubaamu abakisussa bwe buzibu bwe tusanga ddeeni obulala nafuna nnyo obuzibu wano mu kuyiga edisco badijja abasinga nga bwe nkola emikwano badijja abasinga bemmanyi batagala nnyo nabo mu ndongo nga muvaano nakugaa nti ngenda kukuwa oluyimba lumu kulage gundi weetambula piki weetambula oluyimba luzaawo ogenda okutuuka eri ng'omusajja obukambwe bwaliko nga ogamba nga laputopu agita wampeeramu bwati ovanno waliwo okukuwaamu nowano nga bakatandika nga bakatuukayo batemunakwata sosobola omuntu osobola nolagamukko olwakuba ennyimba ne wezibanga bbiri kubanga oba otambudde ne bamusajjawo ogenda okutuuka eri ng'omusajja tagita kati basomoza natawanyizibwa mu kaawo tambula ne badijje olwo tambula ne baani nze si musajja wa ntalo nga bwondaba embeera zange si musajja wa ntalo naye nga babeerayo nateetaawo luddawa mu bitundu byaffe tuwangalira nti nga okukuwaamu kati wakati mu kutagalatagala aliwo dejja wange bamuta Nzero Ssuuna Muto wayi Makindye kati naguluba ne yibbanga ddene nnyo kati ogwo nayiga naye endongo mabaalo ge Makindye ago bwento nengenda nga nyikiza bwezikira anti yeye kuzikidde kale bakikola we bati kuba oluyimba bw'obanga wakatandika oluyimba lugwayo atonna kuyiyayo lala kubanga guli obwongo yukiramu buba bukyawomerwa endongo yaffe eri ey'okuzina osobola okubanga luzina nawe n'oluzina ate ng'odijje yenna tolina kuzina nga bali era olina okutambula neno kompyuta yo enkuba gyetambula oluyimba kyova nti dijje tusisinga era bakola bukozi bwayo tekuba kunyumirwa aba atambula ne wano gundi webetambula laptop ye za speed oluyimba kwa betambula ye aba feelinga kino seseeri lwakuba nti neeri aba anyumirwa olukubanga bw'okubira amaanyi gonna ogajjeeri otunula eri nomala nodda wano kati nze lwadambulanga nokyekala ogenda okuza kuti nga luweddeyo gulimba luweddeyo olwo bano abazina bo nga bakola batya enduulu bayokomali abantu baffe mulimu ab'empisa
abantu baffe mulimu ab'empisa nabuza DJ kyekiganye kiki ekiganye naawe kati ono akuyigiriza ye aba akulaba ayinza okuwa mudada muko wali mu nsonda kati oba abaalumanyi nti tunaatera okuggwayo kati nti wokutewe agambye atya aba awulira ekigambo ekikola ki ekiddako nti naatera okugaga oluyimba olugenda kuggwayo oba yinajja nakuyambako ne muzaayo amangu naye ate singa luggwayo ng'eri kyakoledde leero singa omuninga aba ataddeyo nga takisini kakute bulungi bulaaza jajja tenekatibulira byatera kati byotandise kiki naawe mwana olinje mu waya sole kinaje kati awo ekirungi kya awasinga okuba firimu awo naye woyigawo bitambula byotambudde bulungi nnyo kati mu lugendo lwo olinamuko abantu abakuyambyeko nga bo tosobola beerabira eri yonna na gy'otandikidde mawulire oyingiddewa nene yonna mu bicyumbaali abasa tewamayinza obutabeerawo olaba n'omukazi azaala era ogamba nti ono fasiboni wange era abaako bakyabataanza kwerabira nti omuntu ono yampa akagoye omuntu ono yankwata bulungi mu ddwaliro bayitirivu webali nga bo tosobola bomu mullo besanza okwerabira mu ndongo yange era nemba ntegesi bayinza okuba ku tebo babeera wali nga bavimba nga balinga sebo mix media kuba si omuntu okuba interview nakyo sikiralamu nakulowooza ekitibwa kya Mukama ate nga kwerabira abantu kuliko Eminatete musajja ngo DJ Sunda muto oyo makinde yajigiriza endongo maswanku naye musajja mulungi emusoyo ye muntu asobola okwogerako nga ali mu bantu 100 naga DJ gundi naye nga takimanyi bulungi nti tonaba nakunyikiza kuyiga bulungi omusajja oyo wemutiira yampitako kale twali twerabalabako eno gye twesiŋŋanyeyo muzi press yampitako egundi emutundu awo ngali mu mmotoka ye nga nyimiridde nanyiga akagombe nankubira kajjambo nange nange ati etunuddeyo Masaka ekyamaswanku maswanku baida yali ntwalikize nnyo talina nnyombwa omuntu ye muntu asobola kuwa vibe then nakulaga nti ebintu bisoboka nti yongeramu amaanyi bintu bikola ki ate nakulaga nti ebintu yakwata mpola then kati omulasajja mulala muzeikana musajja wa KBS musajja mulungi nnyo talina mutawaana muntu amukwatanga bwazze anko mulowo waliwo atawaanya olwo ng'akivuddeko ndi wamama musajja wenta DJ Keno naye akola ku KBS okwo musajja wange nnyo n'abalala n'abayimbi kuba DJ kizibu nnyo kuba DJ bw'oba tolina muyimbi abayimbi kale ng'aba buyinza osibira ku lukuba oba olimbamu oba okyabulamu oba osobola okuba nga oli mukugu kuba ffe bangi tubeera eyo DJ aye nolaba nga akuba abayimbi kate nogaa nti kati mente agenda kukuba nkalu so twalina okukolera wamu abayimbi baagala nnyo baserebu banga abayimbi naye oyinza obbakyawa naye bo bamanyi tusa bakyawa era bamanya nti musajja waffe yali ku kyuma ate muli musajja ate waliwo abayimbi balungi nga banikoyimiriddawo nze kati mpya nokula musikyayina nakusudiya nakusudiya obamanyi ava onasudiya gwe nava onasudiya okupapaazi nava onasudiya owawa ate nokwokyayo kwennyini bookyayo nakokyayo 3 nga nti kale olimba kalutambule baabensi nuga kati kya basa kati endongo ya kolera so abayimbi bange batumidde ku nzimanyi muri bayitirivu ate rambagala nnyo abange mbategeera so bannange yoyo DJ Tanda wange webito we bibeera DJ waffe DJ 20 omusajja ow'ekyumba ali awo ku KBS abaagala nnyo kakati nga tusaze ne tusooka ne tuvaako eyo endongo yaffe ne y'ebinyaanyanya biki by'ogisiŋŋaanyeemu era kikyoyinza okuwa omuntu ng'ali ayagala ogiyingira ayagala okugiyiga
Endongo yaffe y'ekitumbaali bw'ogiyita ey'ebinyaanya endongo gisamu abantu ebigere famasatu twagajjamu tolugesera ntukubako n'ekibira ojjamu essaati n'ojjamu n'empale mbalaba eyo ojjamu essaati sajja nasigala mu kabokisa naye ng'akulaga yaguba ng'ate ali bulungi kale mu bufunze omuntu ekika aba asaza emyaka oba ozze buto bw'oba wa myaka 14 oba oli mu 7 nalaba okugana amazaalibwa ga Kabaka abaana baakyakala kisooto pulezidenti wakiraba bulungi naye baana okubirako naye nalaba ekisooto omwana kati naye wantu ewala we nasinga okutiira nali sigendangako bayitayo ku makutano nansana ovanga nakwata kamera naye nga kamera eyo nenejjudde enfuufu enfuufu efuumuuka omwana anasooka n'agira ati omuti kati ne bajja no tewasigalawo omuti nagumwe emiti ne gigwa jo twabadde eno ku jogize Bulenga Suna Beni yakubye endongo ekikomera ne kigwa omuti ne gusiguka ne gugwa ekyayamba teri n'omu yakosebwa nti waliwo gwakuba n'afa naye natya abasajja bakuba eno n'owulira nga wooli fe ebiseera ebisinga tutera kubeera eno ku wano we babeera awo naye olaba endongo ng'abaana ekigenda mu maaso tebakimanyi omusajja ne watuka n'agala kyobagamba kye bakola kituufu n'abasajja bakuba endongo ate ekyamazima amatuufu tebalina muntu n'omu gwe basasula nti oba emmotoka zisomba abantu nga tulaba ebivule abajja mullo naye bagamba nti tugenda kumala ku 8 kisoboka twali eno ku makutano Suna Beni yakuba endongo ne bamala ssaawa yali emu yennyini nnyini ate nga bakyagamba jjajja twongere nakaba netugende batukalikale okuba abantu ng'abantu bagenda abasajja nga bakyagibba abantu abamu abatasa ku gundi ku bantu yali maswanku basirika kuba amagye tugeseera n'abayita musembereeko eno mweyongereko eno kale twewone n'abalumba naye endongo sikale ne batuuka ne bagamba abantu ne babbaala endongo paka ssaawa emu nedakika nga 15 omusajja agamba nti tusobola n'okumala ku ssaawa 4 kituufu nakkiriza ne bagamba munana ng'ate nga tebaagala kugenda eyo disco ngonzo gamba nti omuntu aba yeeyubudde kubanga fino wansi bamite tutula kuchakala eno wansi bwe gutaba mbaga kwanjula nga disco ze ku kyalo kati ate omuntu adokinga mu disco yaffe nti bwalabe eyabali eri endala kuba ziringa uganti ensi ziri bbiri eno eyaffe n'eri eyabali kati nanze bwe ngenda mu yabali ntula mbabbo wadi kitegererako ddala kati wendegeera nti omuntu atimbye ekivvulu nti pulezidenti Masaka nti ataddeyo posita nga nze ntandika okwesunga agamba nti omuntu atereka obuswanti bwe bwonna n'abutereka gamba agenda okutuuka kivula abantu osanga amapiki nga gasibyeko bana 5 beekubira n'akasimu nti baaba yankya nti yakusandi nti kale ne betera bulungi nti havayibuyo nemulumba ogenda okutuuka eri nga mufunze wajja mulako kusosootola bubaka kiboolekera bafaani bo badijje banno n'abaana baagala okuyingira obweno obwa dijje wakimbuzizaako ne mabega wali abaagala okuyingira nti oba yagala okuyingira obwa dijje olina okuba otya obwa dijje olina okuba nga endongo obadde mukubi wa ndongo endongo yaffe eri watusobola tosobola kitunga nga tukirimu olina okuba nga obadde endongo kitegeera ddala bulungi olwo nojjanga onsembera mpola endongo n'okola ki n'ogikatiza olwo n'osika womerwa ekintu tekiri mu buzibu tekikaluba wabula kasiba ng'ogyagadde disco yaffe naye nyo mbuzizaako ku bubaka ki bwenkola ki bwempa bubaka ki bwempa abaagala
abagikuba abagikuba buli muntu akaluba ate buli muntu agonda bosanga agonda owulira bulungi bosanga kiringa osanga osobola okubuza omuganda je bali kusebo omusajja n'agaana omukazi nugayi omuntu ono namukoze eki sika nti nasuze naye nti nali mumbi naye bosanga omugonvu ebintu bitambula libanga lyenvo oyitawo buyisi bosanga omukalubo era banne muvaako bubi naye nga bonna abantu baffe so bannaye mwebale nnyo mwebale kutwagala olina akatalekeka soko otumire ku munno munnanga aliwa ono Chakadumansi president ate nno ensonga twaziwayamuke mabegeri mukama mulungi ya sigenda kubanga abantu abayikweka mukyala wange gyali waka gyali yabadde n'amazaalibwa nnaku z'omwezi nga 26 batwaliddeko ekyo tetwakuyise naye nabadde tetwakuyise yali waka omukyala gyali bamuyita Shakira muyimbi weewaawo neyego era Shakira we mwagala faani we naye nga bamuyita Shakira gyali leseeyi waka abo bizetooke bannange yo omukulu gwe mbadde naye DJ 20 naye nga bannange mbaagala nnyo ali eyo omuyimbi bagala kukolayo ka interview okonako akasimu kange kabeeranga kaawo so bannange byebyo tetugenda sukkawo wano y'omukulu gwe mbadde naye olunaku olwaleero mubeere bulungi mweraba taata olinayo akatalekeka nga waniagadde okagamba abantu akatalekeka pozi nga osobola okunkubirako olina emikolo birthday party bisikwanjula byonna oyagala kuteeka nnongo yaffe eri ekisumbaali kubaddaza mpaka ku makya osobola okunkolera ku nnamba ate ngeri WhatsApp eri 072 072 nkaaga ana musatu ana musatu nkaaga mu munana satu 072 nkaaga ana musatu nkaaga mu munana satu ebita banne mbagala nnyo mbagala nzasinga okwagala abantu era nange woba omanyi oba gwe mundi gusoose kunda abambi yongero scrubbing ono mix media ono waffe waddala tewali mulala mix media akuleeterwa omuntu omuto ati nganze yakatandika naleeta omukulu so we bali nyaba yaddala muganda wange wakyokoze kyamaanyi nnyo tojjanga okwo omuganda we agambye nti kopomwe olwo kitegeeza ki kopomwe omuntu akugamba nti najja nakubuuza nko nti osibye otya ssebo nti ndi bulungi olwaddamu nakugamba nti kopomwe komwe namusebe tuse ku nnyoge so no yewaffe waddala twongere okumwagala waliwo akanyumira aka YouTube kitegeeza buli kyemataddeyo kyonna oba ogenda oba okifuna nakakona mwakadde ako bannange ebintu bitambudde bulungi nga wabibala mbaagala nnyo munnange nange munyongere okunja era budde bwonna nga tugera tumeruka ekirime kivuddeyo mu ttaka kivuddeyo mu kifulumye kiba kijanjaalo so bami mbaagala nnyo nobutewaze bw'ekitalo ojja okantumireku kwatali kantumire ku bayimbi bange ntumira ku Chief Medi oyo mumanyi onomukyaza nako omutagifu nakimuli abeera Lubagala oli awo ninokumeko omusajja omunyivu ba mutadakisi Kateero alina akayimba akatubeni nga bakayita obwavu nkwagala nnyo bannange Serena Bata kwagala nnyo mwebale nnyo bali eddala mma bayimbi abato mbagala nnyo mwebale nnyo kubanga mukwasaganya Maria Mubera ogamba ota Debbie mwebale nnyo kukwasaganya Kichumbaali